Mu mbeera eyo twogedde ku oboolyawo kye twandise obulagajjavu bannayuganda abamu okuba nti tebeefiirayo ate abamu olw'okuba nti bafunyeemu akakisa kano akusigalako ewaka ne batakakozesa mu bigasa oba n'okwerinda kwennyini ekirwadde obutabakwata ne babiza ebbali n'osanga bali eyo mu kujoginga batambula eno n'eno ate obuulyawo nga bewandiroozeza nti bategeevu bebamanyi ensonga ate n'embeera endala yeya obulamu obwawaka bwe tutamanyidde abamu n'osanga abantu n'endya ekyuse emmere weeri abantu tebali conscious of what probably might come out of this lockdown. Bwana Baguma Richard nga yava mu Uganda Health Communication Alliance naye atwadde endowooza ye abantu nga bwe batapuseemu embeera eno ey'akazigizigi oba embeera bagitute serious oba ebintu babitute batyo katuwulirize Bwana Baguma Richard. Abantu abali mu byalo bakaze bulungi okusinga ffe abali mu bibuga n'olwekyo ab'omu byalo njagala kubeera ab'omu bibuga abamu bagezezzaako naye abalala tukifudde muzannyo kiringa ekintu ekyolusaago awo wensinga okubeera n'obweraliikirivu tudda mu bisaawe tudda mu makubo tudda mu bifo ebitali bizimbe awali space ne tutandika ffenna okukuŋŋaanira awo ne tutandika okuzannya bibanga bya lusaago ono ng'akwata ono ng'akwata oli mbu tuli ku exercise. Njagala kugamba nti okwekisasayizinga mu kiseera kintu kikulu nnyo, kintu kirungi nnyo ate kintu kikulu ku bulamu, naye obutabeera ne kye tuyita social distancing, obuteewa emita ennya nga bwe tulagirwa, byonna bye tukoze obanga agenze n'oyoza olugoye n'olusuula ate mu ttaka kye tuba tukoze kya bulabe nnyo. So olusaago bwe tutaddemu, omuzannyo bwe tuleese mu kintu ekirungi ate ekikulu nnyo eky'okwekisasayizinga, ndowooza twandirutadde oba waakiri gavumenti ezeeyo yongere omukono gw'ekyuma ku ffe. Ate ekyo kisingira kubeera ddala ku ffe abali mu lulyo, abasomye, abali mu bibuga, abalabika nga abandibadde bategeera ensonga eno okusinga bannaabwe. Mu kiseera kino eky'okubeera nga tetutambula tuli waka, kikulu nnyo tulabe nti tunywe amazzi, tunywe omubisi gw'ebibala, tunywe obuugi, tunywe chai ne bwaba chai mukalu oba amata, tulabe nti emibiri gyaffe gibeera mu Lungereza kye bayita hydrated, tubeere nga tunywa, kuba okunywa kikulu nnyo ku mubiri, ate ne bw'ofuna obulwadde oba ekirala kyonna ekikukosa omubiri gubanga gwetegese okulwana. Ekizibu ekibaddewo nti abantu lwakuba kati batudde waka, tewali bataataganya, tebakola, basiibaawo. Ate mu kifo ky'okunywa bino ebyokunywa ebirungi byenjogereko ebibazimba omubiri, ate bazze nnyo ku kunywa omwenge. Buli lwe yeekyusa ng'ajjayo ecupa, oluusi ng'aliita egiraasi ng'agijjuza. Ate ekyo kikosa nnyo omubiri, n'osanga nti omubiri gujja kuba nga gukoseddwa, ne bw'ofuna obulwadde oba ekintu ekirala kyonna ojja kwesanga nti n'ebitundu by'emubiri obikosezza nnyo. Ekirala abantu kye banywedde nnyo olw'okutuula wamu ye taaba. Ngenza okwesanga nti abantu bakozesa nnyo taaba, sigareeti n'ebitaaba ebirala byonna nga bikosa omubiri. Ate ekizibu kya taaba akosa ebitundu ebyo byennyini bye tukozesa okussa. Ate ne covid ono byasinga okukosa waayitira kuba akuba nnyo n'akukuba amawugwe n'osanga ng'olina pneumonia. N'olwekyo bino byakabi nnyo, tulina okubyegendereza. Ekikulu nnyo ekirala kwe kulya. Abantu bwe beesanga nga bali waka nga batudde nga tebalina kye bakola, tebalina gye bagenda, beesanga nga balya nnyo, buli kaseera agenda okulya bwe yeekyusa n'emmere weeri waka. Obuwabuzi bwe tulina nti lya ebitayonoona mubiri, lya ebibala bw'owulira ng'oyagadde okulya, lya bunats obunyeebwanyeebwa obusiikesiike naye nga butonotono, tolya ebinyamanyama ebirina ate amasavu mangi, byegendereza. Tolya emmere eya carbohydrate ate ina gy'otasobola okwokya kuba tugenda kugyokya. N'olwekyo tulaba nti ennywa, endya, n'enneeyisa erimu taaba, erimu omwenge n'ebiragalalagala
byabulabe nnyo mu kiseera kino byakwewala nnyo. Apolo nzikiriza nyongereko ku bye twogedde. Ekyokubaako bye tunywa, ekyokuba nti omubisi gwenjogeddeko gw'ebibala oba okulya ebibala byennyini, amazzi oba ebyokunywa ebirala, lwaki kikulu nnyo? Bwe tubeera nga tuli mu bulamu bwaffe tuba twetaaga okukozesa amazzi, ekyo kyo kya bulijjo kye tulabira. Bwe tuba nga tufunye obulwadde, ebyokunywa bulijjo tulagirwa nti tubinywe, ekyo tukimanyi endwadde yonna. Naye obulwadde buno obwa COVID buteera nnyo okuleeta kye tuyita dehydration, okuggwaamu amazzi mu mubiri. Bw'oba onywa kikulu nnyo because weesanga nga kikuyamba omubiri okukliyaringa n'okudetoxifyinga, naye ne bwe bwandize ne bukukwata obanga weetegese kulwana. N'olwekyo ekyokunywa kikulu nnyo. Ekirala nti abakugu batugamba nti akawuka kana ka COVID waliwo kye bayita pH, alkalinity ebeera mu mubiri, tekawangaala alkaline oba acidity bw'ebanga eri waggulu. N'olwekyo bw'oba onywedde bino oluusi bisobola okukuyambako ne biyamba omubiri okulwanyisa. So kyovula batugamba okunywa emicungwa oba n'ogitabula n'enniimu n'ebintu ebiri bwe bityo, ekyo nga kikulu, emiyembe n'ebirala. Ekyendya ennungi nti mu biseera bino okubeera nga tutudde ate nga tulya eri emmere gye tulya buli ddakiika, gye twandibadde nga tetukola ki, nga tetukozesa nnyo, kikulu nnyo. Because bw'oba otudde waka n'olya emmere y'amasavu gye tutera okwagala okulya, n'olya emmere ennyingi ensiike, n'olya emmere ensiike nga gye tugamba nti esinga okuwooma, n'olya emmere gye tuyita eya carbohydrate, lumonde n'obumonde n'ebirala, omubiri gujjula amasavu. Ogenda kwesanga ng'omugejjo gukuyitiriddeko, ne weesanga nga okosezza ebitundu by'emubiri tuyita vital parts, omutima n'ensigo n'ebirala, ate nga otudde wamu tobyokya. So ogenda kwesanga ng'omubiri gukola amasavu mangi. Kyenva ngamba nti twandibadde tulya ebintu ebitajjudde masavu, ebitali bisiike, ebituyamba. Kyenkugambye nti lya ku bibala, kyenkugambye nti funayo obumpwakimpwaki obutonotono obutali bisiike bw'oba olyako. Bw'oba ogenda kulya mmere erya ku greens eziriwo zeetaaga oluusi na sente nnyingi, ekyo kikulu nnyo. Twogedde ku taaba ne twogera ne ku mwenge, bino tubyesibako nnyo lwakuba bino bye bisinga ate n'okuleetera endwadde endala ziri ezikosa omubiri, non-communicable diseases, okweyongera mu bantu. Okunoonyereza nakwo kutulaze nti abantu abasinze okufa mu bitundu bye bafudde mu mawanga gabaddemu coronavirus be babadde bakiyita nnyo underlying problems. Babadde n'endwadde sukaali, babadde n'endwadde z'emitima, babadde n'endwadde za pressure, babadde n'endwadde eza cancer, endwadde ezeekuusa ku nkozesa ya taaba n'ezeekuusa oluusi ku mwenge n'eyisa etali ya wetawangaza bulamu. N'olwekyo kikulu nnyo okugamba nti bino ebintu ebisobola okukosa obulamu bwo ebiragalagala, taaba, omwenge, byewale ku ssaawa eno. Ate kati ekizibu kya taaba nga bw'omumanyi ye n'abakwetoolodde kuba oli waka otudde, okosa baana, okosa mukyala, bw'obeera omukyala okosa mwami, okosa bonna abakwetoolodde, bonna bali waka. Kikulu nnyo nti ebintu bino byewale because COVID bw'aba atuuse ajja kukuba nnyo, naye ate okosa n'abalala bonna abaawaka. Twogedde ku nsonga bannamawulire gye bandibadde beesibako nnyo, ensonga y'abannamawulire bennyini n'abantu abalala bonna abakozesa emikutu gino. Anti kati amawulire gaabafuuka ga buli muntu, amawulire tegakyali g'abannamawulire bokka. Ffenna bw'okwata akasimuko ky'olabye ky'otalowoozezzaako tomanyi gye kivudde ng'oweereza buweereza banno, ne tusasa amazeezi, tugenda okwesanga ng'ensi ettidde nnyo, obulimba buyitiridde nnyo, ate twongera okuba abalabe mu kifo kye twandibadde tuwonya, ate ffe kate twongedde nnyo obulabe. Osanga nti n'okutya abantu kwe bate
osanga n'amawulire agandibadde gayamba abantu amakulu ennyo ag'ebyobulamu gafiira mu lugambo luno lwe tuyisa nnyo ku social media. Olugambo luno lwe tuyisa oluusi naffe ababeera ku mpewo ate naffe ne tulisutula ne tulufuula ate mu puroguramu zaffe. N'olwekyo bannamawulire n'abantu bonna abakozesa emikutu egy'empewo olugambo ebintu ebiteekebejjebwa ebyabasayansi byatasoose kuyitamu tomanyi gye bivudde gwe n'oweereza buweereza ate n'obifuulanga bintu emazima oba okosanya ensi oba oyongera bulabe mu kiseera kino ekya covid. N'olwekyo ebintu bino byonna tulina okubyegereza. Bwana Baguma oyogedde ku mawulire n'okumanyisibwa ku kintu kino ekya coronavirus. Gavumenti olowooza y'okuyita mu channels zaayo ez'enjawulo esobodde okuwa amawulire bulungi n'okutangaaza bannayuganda Ugandans informed about coronavirus really from how they are behaving and what they are doing nga bogani nti bali mu musaago bali mu muzannyo. Omukola bakwangeze abasinga okubeera mu lusaago ne mu muzannyo ku nsonga eno ya corona be basinga okubeera n'amawulire be basinga okubeera n'essimu eza smart be basinga okubeera ne television mu nyumba be basinga okubeera. So why nze mu kulowooza kwange tebanaba kutegeera obulabe corona bwaleeta. Simanyi lwaki abantu oluusi tubanga abaana bato tulinga abali mu kivulu tulinga abalina liivu oba nga abali mu kivulu nga Christmas tuwumuddeko kyovula waffe tukuŋŋaana bali ne tutandika okugamba ntu exercising naye ffenna tutudde wamu ono akwata ku kasimu kooli ono akwata mu bwolu gubanga omuzannyo kyabulabe nnyo. Abantu ate be twandibadde tulowooza nti tebafuna nnyo mawulire ab'omu byalo mwattu rediyo zammwe televisioni zammwe ate bo baziwuliriza nnyo okusinga ffe wano mu kibuga abali mu bubugabuga bawuliriza nnyo ate osanga beegendereza nnyo okusinga. So n'olwekyo kyakwewuunya nti amawulire agayise kubanze ndowooza gavumenti egezezzaako okufulumya amawulire ebitongole byonna poliisi magye ab'ebyobulamu pulezidenti prime minister bonna bagezezzaako. Kyova olaba nti bannamawulire bwe basabye ssente obuwumbi 10 kuba be basabye Uganda Association of Broadcasters gavumenti neebuyisa. Nze ndowooza awakyali obunafu bwe tulina okuteeka amaanyi kwe kuvunula mu nnimi zaffe ennansi obubaka obukwata ku coronavirus abantu beeyongere nnyo okubutegeera. Naye amawulire nze mu kulowooza kwange gatambudde nnyo omuzannyo. Tukulisaayo mu mboozi eyo ebirowoozo ebyenjawulo okuva eri abakugu. Amanya nze tusima Apollo gw'olabyeko awo ye Mwami Richard Baguma akola ne Uganda Health Communication Alliance. Kansubire nti ebigambo byayogedde olina kyofunyeemu obulabo ekisobola okuyamba mu kiseera kino nga tuli mu lockdown tuli waka abadde bamanyidde okugenda ku mirimu okukeera nga bagenda ku mirimu batuddeko ewaka emmere weeri bwebanga weeri ate n'abalala obaolyawo kinabayamba okutegeera engeri gye basobola okutegekamu obulamu bwabwe bwe tunaaviira mu mbeera eno eya coronavirus ffenna tube nga tukyali balamu ate nga tu livinga that responsible life. Nfunye lipooti entongole okuva mu kitongole eky'ebyobulamu okusinziira ku bivudde mu Uganda Virus Research Institute. Ripooti eraga nti olunaku olwaleero samples zibadde 231 ezeekebejjebwa mu mbeera eyo ey'okukakasa akawuka aka coronavirus naye kirabika nti samples zonna 231 ezeekebejjebwa olunaku olwaleero zisangibwa nga ziri negative ekitegeeza nti tetufunyeeyo mawulire mabi oba nti waliyo eyeyongedde ku muwendo ogw'abalwadde abalina akawuka aka coronavirus mu ggwanga Uganda. Gakakasa bulungi nti omuwendo gw'abakakeberebwa oba cases ezekekebejjebwa ziri 13,160 kwezo 657 abo bali mu quarantine institutional quarantine so nga ate 855 abo bo bakyawenjezebwa bafulumako ebweru bali mu bantu ba bulijjo
era ndabako wano ku mugukiriro gw'ekiwandiiko bakakasa bulungi nti teams eza Ministry of Health zigenda mu maaso n'okubawenja oba okubanoonya bagamba nti bw'onoolaba nga bakuyise kakasa nti ojja okeberebwe okakasibwe oba olina ofuna obuyambi oba tolina era okkirizibwe okuddayo mu bantu. Ekiwandiiko era kikakasa bulungi nti 52 omuwendo gw'abantu 52 gwe gusigaddewo oguzibidde olunaku olwaleero nti bano 52 era nabo bonna bali mu stable condition, tebali bubi nnyo, embeera yaabwe teyeeraliikiriza gye bali e Mulago National Specialized Hospital ne Entebbe Grade B ate ne Adjuman kw'otadde ne Hoima Hospitals gye bakuumibwa, obulamu bwabwe buli bulungi. Uganda tenaba kufunayo muntu n'omu eyafudde ekirwadde ekya COVID-19 byebiri mu kiwandiiko ekiriko omukono gwa Director General Health Services Mwami Henry Mwebesa. Atulaba ku Dream TV program akiike mugabo wetu bwetambudde, katusuubire nti obubaka bofunye buliko ekipya kye bukusomeseza oba kyofunye mu program eno. Tujja kudda n'olunaku olw'enkya neera tukuwe ebintu nga bwe bitambudde erudda eno. Sigala ku Mkutu, twebaza Mwami Richard Baguma, twebaza Mwami David Kasuti, n'abadde ku Mkutu mwenna n'abadde mu production nga bwana Aaron. Tubasiibule tubagalize ekiro ekirungi, mwekuume munaabe engalo, temuliraanegana, mukuume distance oba tuyita social distance, mubeere bulungi era mweraba.